Olunaku olwaleero tukuleetedde abantu abalina ebintu ebyewuunyisa ku mibiri gyabwe ebisinga eby'abalala nga bano bayingira ne mu kitabo ky'ebyafaayo eky'ensi yonna olw'okubeera n'ebintu ebyewuunyisa ku mibiri gyabwe ebisinga eby'abalala mu nsi yonna. Toseguka ndukuviire ku ntono. Tugenda kuba tutandika n'omukyala amanyiddwa nga Mercy Culini ng'ono yayingira mu kitabo ky'ebyafaayo eky'ensi yonna Guinness Book of World Records olw'okubeera omukazi asinza amagulu amawanvu mu nsi yonna. Omukazi ayogerwako awangalira Texas era ng'ono omugulu gwe ogwa ddyo guweza centimeters 34 so ng'ate omugulu gwe ogwa kkono guweza centimeters 35. Ono mukyala muwanvu ddala era nga alina obuwanvu bwa fuuti 6 ne yinchi 10. Oyo nga tumuvuddeko waliwo mukyala amannya Ayana Williams ono naye mu America. Omukyala ono Ayana Williams yasinze enjala empanvu mu nsi yonna. Ono yamenya rikoda mu kitabo ky'ebyafaayo eky'ensi yonna olw'okubeera omuntu asinze enjala empanvu era ng'enjala ze ziriko obuwanvu bwa centimeters 576. Omukyala ono agamba yatandika okukuza enjala zino ng'akyali muto ddala. Buye yali azaagala nnyo n'azireka ne zikula emyezi 2 nga tazisala. Wabula agamba nti okwoza ebintu, okwoza engoye, okwala obuliri n'ebintu ebirala bizibu ddala gy'ali. Wabula nga mu nsonga eno akozesa ebyuma bimuyamba olw'okuba ng'enjala ze mpanvu nnyo ate nga ayagala okuzikuuma nga tezimenyese. Wabula agamba nti musanyufu kubanga newankubadde afuna obuzibu mu kukola emirimu olw'enjala zino, wabula agamba temusanyufu kubanga yayingira mu byafaayo olw'okubeera omuntu asinga mu nsi yonna okubeera n'enjala empanvu. Wabula mu mwaka 2021 yasalawo asala enjala zino naye nga waakiri ayingiddeko mu byafaayo olw'okubeera omuntu asinze enjala empanvu mu nsi yonna. Naye abaffe kwe kiki ky'okoze ekiri kuyingiza mu byafaayo? Obudde tebunnayita nnyo, osobola okukikola abaliddawo ne bakusomako. Omukyala ono ayogerwako enjala ze kati zaateekebwa mu kaddiizo museum e New York mu ggwanga lya America okulagibwako abaliddawo. Wabula omukyala ono nga tannasala njala ze zaddamu ne zipimibwa nga ziriko obuwanvu bwa centimeters 733 n'obutundutundu 55. Omuntu omulala amanyiddwa nga Radmila Maro ono yasinze olulimi oluwanvu mu nsi yonna era ng'ono mulasha. Olulimi lwono luliko obuwanvu bwa yinchi wakati w'ennya n'omusanvu. Tugenze ku muntu omulala amanyiddwa nga Chris oba muyite the Duchess ayogerwako wa myaka 47 era ng'ono yasinze enjala ezeewetaawetamu mu nsi yonna. Ono agamba yatandika okukuza enjala zino mu mwaka 1993 era n'azikuza okutuusa olunaku lw'olwaleero ng'enjala zino ziwerako obuwanvu bwa fuuti 20. Ayogerwako muyimbi era nga yatandika okukuza enjala zino okuva nga wa myaka 14 mu kaseera kano muzadde era nga maama w'abaana 5. Tugenze ku muntu asinze ekigere ekiwanvu era ekigazi mu nsi yonna. Ayogerwako musajja Mugirimaani era nga ekigere kye kiweza obuwanvu bwa yinchi 13 so ng'era kiriko obugazi bwa yinchi 13. Ono baaba okufuna engatto ezimutuuka kuba kusiitaana ate ng'era n'engatto ze baziseera okukamala ng'akozesa butitimbi bwa nsimbi okuzifuna. Bw'atyo kyeyava avaayo gye buvuddeko n'alaajana era bw'etyo gavumenti y'eggwanga erya Bugirimaani n'esalawo eyingire mu nsonga ze nga mu kaseera kano yeeyama okumusasuliranga engatto ze z'agenda okwambala oluvannyuma lw'okuvaayo n'alaajana ky'engatto ze baziseera nnyo ng'anaatera na kutambuza bigere. Kale nno bwe yavaayo n'alaajana gavumenti n'esalawo ebuyambengako waakiri okumugulira engatto naye asobole okweyagalirako mu nsi eno. Ayogerwako amannya Yelazi Motez. Tugenze ku bantu abalala abalina ennimi ezisinga obugazi mu nsi yonna. Bano bamanyiddwa nga the Shilinka family era ng'eno family nnamba taata n'omwana. Taata amannya amanyiddwa nga Byron Shilinka so nga muwala we ye Emily Shilinka.
taata w'omwana ono Byron atemera mu myaka egy'obukulu 47 wabula ng'alina olulimi luliko obugazi bwa sentimiters 6 n'obutundutundu 6 so nga muwala we Emily atemera mu gy'obukulu 14 alina olulimi luliko obugazi bwa sentimiters 7 n'obutundutundu 3. Kino nno kiba kimufuula omukyala asinga olulimi olugazi mu nsi yonna era nga yingira dda mu kitabo ky'ebyafaayo Guinness Book of World Records. Bano bawangalira mu kibuga New York eky'eggwanga lya America. Waliwo omukyala omulala asinga emimwa eminene mu nsi yonna. Omukyala ayogerwako amannya ye Andrea Ivanova ng'ono wa myaka 25 era nga awangalira mu ggwanga erya Bulgaria. Agamba yenyumiriza mu mimwa gye okubeera eminene ddala era agamba nti agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga agyongera n'obunene kubanga agamba gimunyumira okukamala era agyenyumirizaamu. Tugenze ku musajja omulala ng'ono yalina ennyindo esinga obuwanvu mu nsi yonna. Ayogerwako ava mu ggwanga erya Butuluuki era ng'omusajja ono alina ennyindo eriko obuwanvu bwa sentimiters 8 n'obutundutundu 8. Ono agamba abaana bamuvumanga ng'akyali muto era nga singa ennyindo y'eno yali tessa yandigisazeeko wabula agamba nti kati yeeyagala kubanga akiraba nga kirabo okuva eri Mukama era nga yayingira mu kitabo ky'ebyafaayo eky'ensi yonna okubeera omuntu asinga ennyindo empanvu mu nsi yonna wabula babuwe webituukidde leero ng'ono yava mu bulamu bw'ensi eno. Tukuletedde omusajja omulala asinze engalo empanvu mu nsi yonna. Ono mu ngeri y'emu yasinga obuwanvu mu nsi yonna era ng'ono awangalira mu ggwanga erya Butuluuki. Yayingira mu kitabo ky'ebyafaayo eky'ensi yonna olw'okubeera omusajja asinga obuwanvu mu nsi yonna ng'aliko obuwanvu bwa fuuti 8 n'inchi 2.2. Kyokka takoma okwo, ye musajja asinga n'engalo empanvu mu nsi yonna ng'engalo ze ziriko obuwanvu bwa sentimiters 28 n'obutundutundu 5. Waliwo omukyala omulala nga mu Ukraine ono nno nga yasinza amaaso amagazi mu nsi yonna era ng'omukyala ono amannya amanyiddwa nga Maria. Tukuletedde omukyala omulala asinza dreadlocks mu nsi yonna. Omukyala ayogerwako amanyiddwa nga Asha Mandela. Ye mukazi asinza dreadlocks mu nsi yonna. Dread z'omukyala ono okumanya mpanvu ddala kubanga ziriko obuwanvu bwa fuuti 55. Omukyala ono awangalira mu ggwanga erya Trinidad. Waliwo omusajja asinza ekirevu ekiwanvu mu nsi yonna era ng'omusajja ono amannya amanyiddwa nga Siani Singi. Omusajja ono omuyindi era nga ava mu bitundu eby'Epunjabi. Ekirevu kye kiweza obuwanvu bwa fuuti 8 n'inchi 8 era ng'akyenyumiririzaamu okukamala. Tukuletedde omuntu omulala alina obukowekowe obusinga obuwanvu mu nsi yonna era ng'ono si mulala wabula mukyala amannya ye Jaxia okuva mu ggwanga erya China. Ono obukowekowe buweza sentimiters 25 era nga mukyala wabyewuunyo nnyo. Abalala gye baterako obukowekowe ye obuwe buwanvu ddala era nga n'abasawo basoberwa mu malwaliro kubanga tebalina kyakuddamu eri obukowekowe bw'omukyala ono obuwanvu ddala. CBS